Amerika Chika bannange bulijjo mbabuulira obulungi obuli mu kulima n'okulunda. Kati bannange nabalaga nga nnyingira okulunda ente za zero grazing naye nga nzirimira emmere. Ne mbalaga nti osookanga kutegeka mmere. Nasooka kukola mmere esobola okuliisa ente 100 okumala emyezi 6 ne ndooka ndeeta ente. Naye eyo emmere olina kugikola ng'ogyerimira. Bw'oba ogulangule obanga musuubuzi okulima kukalubirira. Nasinga nnyo okulima kasooli n'ekisagazi kino kye bayita Super Napier Pak Chong. Ekisagazi kirungi nnyo nti myezi 2 n'ekitundu kiba kikuze olulima olusooka. Bw'okiteeka awalungi n'okirabirira bulungi oluvannyuma lwa buli myezi 2 oba etema. Naye ekisagazi kino kirinamuuko obuzibu bwakyo nti era kifa mangu bw'otakirabirira nnyo. Kati kino ekyange wano kimazeewo emyaka 3. Nakibalagako nga nkirimye kitebenkevu. Kati nze ekinnyamba nze mpulaaninga nnyo. Nze nasimba ennimiro 8-9. Naye nagenda nga nzisimba successfully ne mu December ne January nsimbyeyo ennimiro 2. Kati bwensimba bwotyo ze nasooka okusimba oluvannyuma lw'emyaka 3 zitandise okkendeera productivity. Ate era nze nziwangaazizza nga nteekamu ekigimusa ndeeta manure wange ava mu nte nga muteekamu. Naye olw'okuba kakiika abala nnyo kati nakirabye nti kino ekisagazi bwe kiba kikendeezezza kijjeewo. Ne ndooka tukitema ne tuleeta loole z'obusa. Kati wano wagenzeewo loole z'obusa eziwera 100. Abasajja bange ne babutema ne babusansa. Kati awo ne ndooka ndeeta tractor neevuuguula ng'evuuguula egira bw'eti eteeka wansi. Olwo abasajja bange ne balooka bajja ne balooka basunsula ne bakuba. Kati oluvannyuma kati wano tetugenda kuzzaawo kisagazi, tugenda kuzzaawo kasooli. Ndooke nkuba omusooli wano kubanga amazzi agagenda okufukirira singa tubaamu ne shortage ngalina. Nze kati wano nagulawo emyaka 15 egiyise oba 14 oba 16. Naye wano waaliwo olusuku n'emmwanyi. Kwe kuzima enzizi, nina enzizi empanvu ennyo fuuti 89 ng'amazzi gavaayo n'ogakwatako bwoti. Nembeerawo n'eddaamu endala 2. Kati nze nsaanyizaawo faamu z'ebisagazi 2. Emu eri wano mu Lusanja, endala eri wali Makukuba. Kati era buli wamu n'eri e Makukuba nayo ngenda kusimbayo kasooli. Naye eriyo ddaamu 3 n'empiira. Kati wano waliwo empiira za meters 9 ne sprinklers zaawo. Kati bwe nnimawo kasooli n'abanga atyankalana mbu tatereera wapi ng'olina amazzi ng'olina manure. Bannange mbagambye nnyo nti tulime nga bwe tulunda oba tulunde nga bwe tulima. Bannange okulima kwokka tekukyasoboka ng'ogula kigimusa kizungu. Kati laba wano buloole buzenga buloole ne buyiwa maniwa ne buyiwa kuba ava wali. Ate olaba n'omumujje mu mmwanyi kubanga nze nterekako ne mu mmwanyi maniwa. Bajjeyo ndoza obumotoka nga 40 mu mmwanyi kuba tuyiwa ne tulekeeyo abagagga bavunza. Bannange kino si kibayigiriza mu kulima kwokka. Mbayigiriza nti buli kyokola kyonna olinanga okikozesa ne planning n'obumalirivu. Kati olwaleero nze ndi ku mazaalibwa gange. Olaba abagagga bwe bakiringa. Kati nindiridde futaali wa kawungeezi. Olunaku lwonna olw'amazaalibwa gange ndumazeeko. Tulina abasajja bange, tulina zitulakira twekolera mirimu gyaffe. Gangsters Paradise. Gangsters Paradise. God's Paradise.